tegereza akatambi kano kiraga nti omukyalo ono aludde ebbanga ng'abanja naye oyinza osanga ng'abadde either aziyizibwa nga tatuukirira ku ki kati we yalabye abakulu bano nga bazze n'ataking advantage n'agamba kammanjize wano mu lujjudde kubanga abantu abo balina ba bbulooka kituufu naye sooka weebuuze bwe weewola ebbanja ku dduuka ow'edduuka n'atuuka okukubanjiza mu bantu n'akuyimiriza ng'obadde oyitawo nagamba waayo omutwalo gwange wagulekayo kitegeeza guba guluddeyo RDC byayogera tebikwatagana na bya mukyala omukyala byayogera nabyo bitankanamu tebikwatagana na bya musajja RDC yagamba baabawaayo miliyoni 10 omukyala agamba tebabawangayadde n'ekikumi babanja miliyoni 15 ate omukyala oyo yabadde annyonnyola minisita Balamu obedde agezaako omuziyiza sooka weebuuze lwaki ono omukyala bulooka tamulumiriza tamwesibye kasinga alemera ku lino erinnya erimanyikiddwa bwe babeera batuula baffe abantu batulaba ng'abantu ba wansi ebiseera ebisinga osobola okukozesa empisa n'obanja naye n'otafiibwako mu budde osinga kyengezaako okugamba oyinza osanga ng'omukyalo ono abadde yeewuuba sooka olindeko kammaleyo kano oyinza osanga omukyalo ono ng'abadde ng'akozesezza empisa nga yeewuuba ku ofiisi y'abaminisita abo naye nga tayanguyirizibwa kati n'ataking advantage nti bati bazze mu kitundu abantu weebali image kugamba oba kanjolese obusungu nedda yes bassebo ne banya bosali sobolako ku Crush TV amanya n'eddoboozi Toddman Music nga bulijjo mwebale kutusubscribinga mwebale kufollowinga mwebale kulikinga mwebale kwagala bye tukola era tusabira ddala mwongere ddala omulimu ogwo ogendako obugenzi wali n'okonaku ka share button no sharinga n'ebyo tukola badde tulaba amawulire nga gatambula nga tulaba Honorable Namere ne Minisita Balamu nga babadde Masaka nga bali ku kaweefuwe waabwe nga w'omumanyi ogenda nga balambula emirimu gya gavumenti okutuukira ddala ku ground naye waliwo omukyala yazze ku kituuti n'alumiriza Minisita Namere n'agamba nti yamuwa emmwanyi zibalirirwa miliyoni 15 naye tasasulwanga ate all of a sudden yabadde akyannyonnyola baawe naye n'ajja n'ayitibwa katuuti naye ate ekikonfusinga mu statement y'omusajja n'ey'omukyala zaawukanamukko kubanga omusajja agamba baali babiri abakola ki abaatwala emmwanyi ezo Minisita Namere n'omwami omulala gwayogedde awo erinnya naye ate omukyala alumiriza Namere okusinga tolabawo omanyi bagamba there is no smoke without nze pose twegamba statement z'ababiri bano zakolidinze ate nalabye mu katambi nga RDC oba RDC w'e Masaka ng'agamba ku ssente ezo ez'emmwanyi baali babasasulako miliyoni 10 naye omukyala azeegaana agamba tebamukola ki tebamukompasetinganga gwe ekyo okirowoozaako otya kubanga ate bano abantu be bamu abadde bakulidde ekikwekweto ky'okkebera emirimu gya gavumenti n'abaliwo abakumpanya projekiti zaki za gavumenti era omulimu gwe bakola mulungi nnyo tubadde tukyagala kubanga gavumenti ebadde ng'eweereza ssente naye ngeno ku ground tewali muntu atuuka ku monitaringa okitegeera kyengezaako kugamba kati gwe oyinza wandowooza ki omukyalo ono awaayiriza kwonona linnya lya minisita oba kituufu abandi ensonga eyo nagirabye eyi Masaka bulungi nnyo okusinziira ku bigambo omukyala bye yabadde ayogera wabula nti ye kati kankubuuli omuntu asobola okubeera ng'alina bizinensi ye nga ya mwanyi oli n'amumanya nti nze nnima mwanyi kati ate jjukira bano gavumenti we yafulumya ssente nti egenda agaba emmwanyi okitegedde kati emmwanyi zino tekyabadde nti kiri ku Minisita Namere yekka era olaba statement enzija gye yazzeemu nti mwabaddemu erinnya eddala naye ate y'omukyala kiyimiriddeko oli yekka ye omukyala asinga kwesiba nnyo kwono anti omuntu asobola okozesa erinnya nti eryo ono lijja kuwulikana nnyo okategedde katugeze nti nze we najja okusaba ekintu ewuwa ekintu nja kukozesa erinnya ly'oli nti we nakozesa erinnya ly'oyo omuntu gw'omanyi nja kwanguyirwa okola ki si defendinga wabula kino kigende eri bano abalina ebintu ebyabwe bye batunda okategedde nti omuntu ayinza okuba essimu naddala ng'oguza gavumenti
ayinza okuba essimu n'agamba Honorable Gundi twetaaga kino ne kino n'akola order naye ng'akola order ewuwo gw'omulimi kati ate gwe jjukira naawe oyagala kutunda okategedde kati gwe ebintu n'obigaba ng'omanyi ogabira oli ogabira ku linnya ly'oli naye ng'ono just agiyitiddemu kufuna abantu bangi basobola nze ngamba oba kiyinza okubeera bwe kityo kubanga olaba statement nti omwami baamukubira essimu nti Gundi ye yakuba okategedde oba si ekyo nga ne ssente balina gwe baaziwa ne zitatuuka ono atunda okimanyi ti nno ebintu bingi omuntu asobola okufulumya budget nti tugenda Masaka tugenda jjuwa emiliyoni 100 naye ono omukyala tugenda muwa emiliyoni 10 oba miliyoni 2 kati gwe zituukiddeko n'agamba nze ono bano mbamanyi sigenda kwata ssente zonna kukola ki naye ng'ate oli amanyi asasudde okategedde oba nfunye kati kwegamba minisita n'abeerawo ng'akimanyi anti kakati ye yasasula naye ng'essente tezituukanga wani wono alina kuzirisinga anti kati obwetegereza akatambi kano kiraga nti omukyalo ono aludde ebbanga ng'abanja naye oyinza osanga ng'abadde either aziyizibwa nga tatuukirira ku ki kati we yalabye abakulu bano nga bazze n'atakinga advantage n'agamba kammanjize wano mu lujjudde kubanga abantu abo balina babulooka okategedde balina babulooka kituufu naye sooka weebuuze bwe weewola ebbanja ku dduuka ow'edduuka n'atuuka okukubanjiza mu bantu n'akuyimiriza ng'obadde oyitawo nagamba owaayo omutwalo gwange wagulekayo kitegeeza guba guluddeyo nze kyemanyi n'ono omukyala ebigambo abadde abiyisanga mu bantu okategedde nti abanja anti waliwo obutambi bwe nnalabye waliwo obutambi bwe nnalabye ng'omukyala ali mu ofiisi ya minisita Balamu nga kiraga ssente ezaludde ng'azibanja kugambye wedduuka watuukira okubanjiza mu sitenseni ng'otambula n'akuyita nagamba mwami Isa wano naye obuwunga wano tewabusasula kitegeeza buluddeyo ate n'emirimu giba mingi kati olaba baminisita abo balaba babadde balina emirimu gye bakolanga mingi oba oluusi nga ensonga egenda kolebwako naye enreactingayo naye tekite image ya Namere kubanga be babadde bagenda district ku kyalo ku kyalo nga ate nno ekyo kiraba tekirina we kitira wabula kyongera kujjayo nti omuntu yeetaaga amazima okategedde ago gaba mazima nti ebintu bye bakola tebiriimu kwekwekereza era wabulidde bulungi minisita Balamu agamba yogera mazima meereere kubanga bo beetaaga mazima bwerufu ekitegeeza nti wekivaayo obulungi ng'omukyalo ono abanja minisita ssente nti kimanyikiddwa nti bagenda kukola ki bagenda zisasula oba si ekyo nga ssente baazimuwa naye ng'emmwanyi zaavaayo mu feeza ezo ez'enjawulo okategedde nti oli asobola okuggyayo emmwanyi mu linnya lyawono anti mwami Isa kiri bwe kiti wulira ne kino kiri bwe kiti RDC byayogera tebikwatagana na bya mukyala omukyala byayogera nabyo bitankanamu tebikwatagana na bya musajja RDC yagamba baabawaayo miliyoni 10 omukyala agamba tebabawangayadde n'ekikumi babanja miliyoni 15 ate omukyala we yabadde annyonnyola minisita Balamu obedde agezaako omuziyiza ng'agezaako omulaga nti nedda teyabadde nti oba agezaako omuziyiza wabula supiidi omukyalo ono gye yabadde avugiramu kati kankubulire kino niwoolibanga gwe omusango tegukusinga obanga kituufu tewaguzizza naye ng'olaga nnyo nti nze kale kankuyitira awangu bagamba gw'olootudde obanja oyimiridde kankubulire kino niwoolibanga gwe mutuufu ennyo okategedde okimanyi nti abaganda bagamba gw'olootudde omubanja oyimiridde sooka owulire kano bw'obanga gwe mutuufu ennyo leka amazima gagoberere naye ate togenda kubeera nti gwe mutuufu naye nga kw'otadde obusungu okimanyi nti n'obusungu tebumala nsonga kituufu tebumala nsonga gwe mutuufu naye nga gwe ogumiza nze mutuufu kw'otadde okuyomba obusungu ono yabaddewo nga handolinga ayagala kumanya mazima g'ono omukyala kituufu abanja ayagala kumanya mazima gaani ga minisita Namere kituufu bamubanja era sayidi ya minisita Namere nayo natutta obudde n'enjiwuliriza n'endaba vidiyo ye minisita agamba mbu si ye yatumyayo emmwanyi wabula waliwo omuntu omulala jjukira bano bamanya nti kati bwe budde obw'okukola ono bulira bulooka amanya nti budde bwakola
sente z'emmwanyi zafulumye abantu bakitegedde zaatuukidde wa minisita gundi n'agamba minisita gundi ayagala emmwanyi ez'okugabira ekyalo ekyo ono bulooka asobola ogenda n'ajjayo emmwanyi ng'ali mu linnya lyono okimanyi nti nno nze nsobola okukubira essimu nga ndinga ayogera naawe naye ogamba nze gundi ne gundi naye njagala kino ne kino naye nga nkisabira oba maadamu gundi atugambye tuno ne kino bwe kiti kati ensonga ezo oziraba tetusobola kugamba nti oba minisita Nammeere nti oba mukyamu ayinza okuba nga mutuufu nga ye kyamanyi nga kyekyo ate n'oluusi ku sayidi endala nga n'omukyala abangi naye ng'omuntu gw'abanja omutuufu gw'atannategeera okategedde nti tali direct ku muntu gw'abanja mutuufu ali direct ku muntu gw'abanja era amumanyi bw'akutta akazindaala agambye anti kati kankubuulire olaba minisita Balamu ye kyayagala tagamba nti kati olaba bintu toyogeranga kintu nti bw'oyita indirect ye ayagala direct okategedde bulungi bw'obanga katugeze nti bali mu kuwozesa musango togamba nti ekintu banjazika ekintu nange nenkyazika nange nenkigira bwe nti nedda ye yagambye emmwanyi waziwoono minisita ye yakubira essimu n'olaba ennamba ya minisita oba minisita n'omuwulira nti njagala emmwanyi kakati mwamiisa minisita nga minisita ayinza oba teyatuuka ku gulawundi naye tusooke twebuuze gwe yatuma aliwa anti gwe yatuma mu bano bonna naye tumwetaaga atubuulire ssente yazijjayo eri n'azisirikira nakyo kiri awo okitegekengezako okugamba kyakubiri zaali mmeka ziwera 1,500 ng'omukazi waalumiriza kubanga ye omukazi ensonga lwaki oli tamwogeddeeko bulooka kulwa nsonga bulooka talina kyali bulooka is just a middleman ye anoonyako waafunira njawulo ye nti oba bamugambye nti fulumye miliyoni 15 za mmwanyi wadde mbuggulako emmwanyi nga za miliyoni 5 1,000 n'akyawula bulooka okitegeera katusooke twebuuze oda yazijjawa nakyo osooka n'okikola ki n'okitunuulira kati ate ekyokubiri n'okiteeka n'okizza ku nsonga gye tubaddeko sooka weebuuze lwaki ono omukyala bulooka tamulumiriza tamwesibye kasinga alemera kulina erinnya erimanyikibwa nti ajja sasulwa mangu okitegeekengeza kukugamba zino olaba bw'oba nga onoonya okuba omuntu kati jjukira omuntu asobola okuba ng'agamba gundi ono muyitirewa nti waalinnya okitegedde omuntu asobola okunoonya erinnya nti we n'abanja gundi yafuna kyenjagala naye nga abanja mulala n'ayitira mu linnya ly'onu kuba alaba ono ani aba amusindise eyatuuka ku gulawundi ani yali amusindise nze kyemmanyi omukyalo ono omulaba ayinza okuba nga ku miliyoni zino 10 ayinza okuba nga mutuufu naye olaba nga ekyemiliyoni 10 omukyala yazeegaanye RDC nti tazimanyi tanazifuna kati RDC yalumiriza miliyoni 10 nti bazimuwa era mu katambi woddayo ne weetegereza minisita Balamu agambye omukyala kati kitegeeza obanja miliyoni 10 ekikumi tobanja 10 nga bw'obadde ogamba kati olaba ate ssente bazisaze from 10 to 10 sikuzisala wabula statement y'omuntu kati kankubuulire bw'oba ng'owa statement olina okumanya ebigambo by'okozesezza ng'owa statement ng'ojja sobola obbiddamu nga tebikyuse naye gw'ojagamba miliyoni 10 ate miliyoni 15 ate waliwo enjawulo wakati wa miliyoni 10 ne 10 wulira kankubuulire kino omuntu togenda kubeera mutuufu okulembeza kwewozaako nnyo na busungu obusungu abantu bakulembeza nnyo kino nti lwaki minisita Balamu agamba nnyo omukyalo ono nti toyogeza busungu simanyi yagambye omwami nti toyina mpisa oba toyina mpisa kati kankubuulire empisa zeetaaga buli omu era kino mbeera nkisomesa buli lunaku manya omuntu gw'oyogera naye okategedde kati nze bwe mba nzigyewo okusaba ekimu ndina enjogera gye njogera naawe era mumanyi banayi muwa abantu ebitiibwa kituufu obanja naye manyi ekitiibwa kye kikulembera okategedde togerako era kumakya nti olw'okuba obanja minisita Balamu oba minisita Nammeere nti ogende ku mawulire nti okozese obusungu bwo n'ebigambo byo by'olina nti we namukuba mu gundi gyakozesa advantage eri okozese obunafu bansasule nedda empisa kikulu anti labayo
nyinza obanga jjukira bano ba minisita bwe babeera batuula baffe abantu batulaba ng'abantu ba wansi ekyo badde okimanyi mu luswayiri babayita ba mwanayinki kati mwanayinki ebiseera ebisinga osobola okukozesa empisa n'obanja naye n'otafiibwako mu budde osegakyengezako okugamba oyinza osanga ng'omukyalo ono abadde yeewuuba sooka olindeko kammaleyo kano oyinza osanga omukyalo ono ng'abadde ng'akozesezza empisa nga yeewuuba ku ofiisi y'abaminisita abo naye nga tayanguyirizibwa kati n'atekinga advantage nti bwati bazze mu kitundu abantu weebali kanjolese empisa embi image kugamba oba kanjolese obusungu nedda wokye bayita abaganda bagamba nti timba tagoba kati kanku timba atayiza buki ulindako waliwo enjogera egamba nti timba tagoba timba atayiza buki butayiza timba talina budde budduka naawe bwakusange wali mu stenseni wabula ajja kusalappanya ng'akitegedde ojja kudduka odda mu stenseni yakusookeyo ng'ayisa ebbali akutayiriza emmaaso naye nkimanyi nti omuntu tosobola kuva eri buvi n'olinnya kituuti waggulu ng'olina ky'ogenda okwogerako nga toli ku program nga bateeseteese tebakimanyiiko kyogamba nti buli omu yalinnya bulinnya si buli omu yalinnya bulinnya wabula kirabika omukyalo ono yayogeddemu ne Balamu minisita Balamu n'amugamba nina ensonga yange bweti ne ABC kati Balamu engeri gye kiri nti oŋŋambye minisita wa local government era atuukira ddala ku ground kati n'ayagala akyanjule mu bantu kubanga babadde baddembo bisootingira eno ebbali ne tutakola ki ne tutabimanya naye kirabika ne minisita Balamu ayinza oba ekintu ekyo abadde ng'akimanyiko naye nga takyannakiwa nnyo maanyi kubanga gwe weebuuze lwaki yamukkiriza okukola ki omuwa platform akole ki kati kankubuulire wawomanyira omuntu ow'amazima atya omuntu ow'amazima yenna tayagala byankukutu ate muwulira statement bulungi za minisita Balamu nga yagamba nze saagala byaki byankukutu kuba olina ensonga yo jangu ogimpe kuba kati ye ofiisi ye etuulira awo era yagamba ekolera awo okategedde ekitegeeza nti okuwa omukyalo ono omukisa ye yabadde amanyi nti omukyalo ono ebigambo oba byayogeddeko oba naye baakasiteegi oba bye yayogera nti n'empisa agenda kusigala zezimu jjukira omuntu asobola okwebikkirira ku mpisa naye nze kyenalabyeko nti omukyala yabadde ayogeza busungu ate ng'ono minisita Balamu amukakkanya kakendeeza ki obusungu ate n'empisa mu bigambo by'okozesa voice zo okimanyi nti n'ebigambo nabyo biraga empisa z'olina ate omuntu asobola onnyiiga kirizi nomo anti kati nga tumanya omuntu ffe nga tulaba omuntu entegeera ye n'amagezi g'alina tukulabira ku busungu teri gw'olirabira muntu ku busungu nga tolabye magezi ge amiini omuntu nga tanyiize olaba niwe oba olina omukyala w'ewaka ng'oyagala okumanya nti alina empisa sooka omunyiize bw'oba oyagala okumanya n'anyiigira ddala anti kyekyo bw'oba oyagala okumanya omuntu nti alina empisa voice z'akozesa ng'anyiize kikuwa nnyo enjega y'oyo omuntu empisa ze kati jjukira omuntu ono wabanga tannanyiiga tosobola kumanya ategeera oba tategeera era nze kyemmanyi nti abagezi bonna bapimira ku muntu anyiize kumanya kati kyoyagala ogamba omukyalo ono yakoze ensobi okubanja era talina nampisa sente zitalina ziweebwa bwekityo si bwe kize ekyotegeeza kiki nze kyengezaako okugamba nti voice z'okozesa eri omuntu gwe weetaagako obuyambi kikulu obusungu bw'okozesa eri omuntu mu kitiibwa kye banaye tuwa abantu ebitiibwa omuntu okeera ku makya ne bagamba nti ye minisita wa local government okategedde ekitegeeza nti mu bantu 1,000 oba abantu Uganda beerimu oba Kampala yonna beerimu nti baalonze oyo ekitegeeza ekyo kitiibwa ke kasooka era gwe naawe w'oba oyogera nze omuntu wa wansi anyigirizibwa okimanyi nti nno nze toli muntu ekikuliisa omuntu wa wansi lwaki bampita omuntu wa wansi siri minisita anti wulira sirina ofiisi gye ntuulamu wano buli omu alina obukulu wano mu nsi buli omu alina obukulu okategedde naye obukulu bwo bulina we bukoma ate obukulu bw'onu bw'abantu bonna okategedde kati gwe togenda nze nina abantu abamu ng'omuntu olaba wandimusasudde naye ng'emmanja gyakubanja ng'olaba nkyamu nnyo
ngate togenda muyigiriza jukira togenda somesa muntu mpisa bonna abamu essomero lyabalema ne family z'abalema okubeeramu n'empisa empisa kikulu okategedde kati gwe ovaayo n'ogamba nti obanja gavumenti oba obanja minisita yenna kino tekigenda eri minisita yenna oba obanja omuntu yenna naye ng'omanyikiddwa nti omuntu oyo gw'obanja amanyikiddwa manyi manja gy'omubanjamu togenda mukuba mu mawulire nti olage nti obanja nnyo togenda kwetunuzaamu simu booti otandike omuvuma agagambo oba okuvuma kwa mirundi mingi sigamba nti ogenda muvuma nti olinga bwekiti nti ojja okuba ovuma ekana kino n'ovaayo n'ogamba bugambi nti madamu gundi nsasula sente zange naye ng'oyogera ku muntu amanyikiddwa for example nti oba oyogera ku minisita Nammeere oba omuvumu basi muvumye anti labayo wulira kino waliwo kye bayita voice gy'ofulumizza anti ekintu ekyo kiraba gwomanyi muno anti labayo tugende empola ekintu ekyo kiraba kirina we kiba kivudde okutyoboola ekitiibwa si kutyoboola mba mujjukiza ebbanja eryo lyabajeerera ng'omutadde wano anti labayo kirina we kivudde abantu abo abatutumufu batekinga advantage ku bantu abatali baki n'agamba ono ne wennaamuluma talina kyakola kakati bwengezaako ne neewuuba ku ofiisi ze nga siyambibwa ekiba kiddako kweyambisa midiya bw'anaalaba nga njogedde mu midiya olw'erinnya li n'ekitiibwa kamaleyo olw'erinnya li n'ekitiibwa omuntu yenna alina weetunuzaamu kamera manya biki by'ogenda okwogera anti kituufu njogedde nkoze statement neetunuzaamu essimu yiino ngambye minisita gundi nsasula naye nga sivumye byanjawulo just mbadde nkujjukiza nti bwe wagaana anti labayo omukyala yagambye natandika okolagana n'omukyalo oyo mu nsonga kwegamba nga tamuwa katiibwa yadde omukyala yagambye batandika okukolagana mu kamyufu yabadde ayagala tyoboola kitiibwa kyono si kutyoboola kati mwami Yinsa bwe nakolewo ne nkubanja ng'ogamba nkutyobodde olw'okuba nkubanja wulira kati kankubulire kino kati omuntu wa wansi taabanje sanga wosanga mukyala wano n'omugamba nti mwami Yinsa amubanja akasekanga ansasule ekyo kya bulijjo kirinomu naye waliwo ebigambo by'oyongerezaako kakati nze olaba gundi nsasula sente zange bw'oba tonsasudde n'oteekako ebigambo nga biyitirivu oba oluusi okolimye oba oluusi okoze ki kati kankubuuzeemu katini nsobola otuukamu eyo embeera ng'ebbanja literinalwayo ekigenda okuntu ekintuusa mu eyo situation anti wulira nanti naye kammaleyo ekintuusa mu eyo situation ey'okutabuka n'enjogera ebintu ebingi lwa nsonga nange mba sifiiriddwako naye singa kiba nti ebbanja lyange bansasudde mu budde nga nsasulidde abasiraamu bagamba oli musajja musiraamu abasiraamu bagamba omuntu alina sasulwa nga n'entuuyo tezinnakala kakati entuuyo zaakalaakaladde omukazi agambye bakwatagalira mu bumyufu minisita ye abadde akimanyi bamuwa sente ze okategedde era ye teyagambye nti oba omukyala teyamwegaanye nti oba era teyamwegaanye ekyo kyekiraga nti ekintu kiri mu lujjudde era n'agamba esente ye z'amanyi bazaamuweebwa okategedde naye ng'ono omukyalo ono yalaga nti alina sente z'abanja soko lindeko tolimba nsi ogambye sente ziraga zakola ki zamuweebwa ye ng'akimanyi nti zaamuweebwa tiyandiza nti kubanja we ziba zaamuweebwa kyo nagambye dda nti kya bulijjo nti omuntu ebintu tekyabaddemu nti linnya limu gwe wulira mu minisita Balamu alina erinnya gwe yabuuzizaako awo n'agamba sente z'obanja nti madamu Nammeere ekitegeeza omubanja miliyoni 10 ate nga zaabadde 10 esente zoono waliwo omuntu abanje wulira zino miliyoni 10 nedda kankubuuze ku 10 bakuwaako 10 miliyoni 10 oze nga woba walabye bulungi vidiyo ya Masaka era nga walabye bulungi ekyabaddewo kyo kyabadde bwe kiti nti esente zibanjibwa abantu ba mirundi ejja babiri okategedde bulungi ez'amadamu Nammeere n'ez'omwami omulala gwe baataddeko awo naye nga RDC yamwogedde omukyala ye teyamwogeddeko ye yayogedde ku Nammeere nti gwakola ki kati ate era minisita Balamu n'amubuuza babirize n'ensasula ezange gwe n'osalawo ate ojje okozesa advantage nti olw'okubanza ndi mumanyifu obanje ezoono olw'okuba nti ono togenda mwogerako nti talina gundi
esasula nze nsasule ogwokubiri nti olwokubanza omanyi nnyo ono nyiiza omwogerako ne batansasula n'okozesa advantage kati nenkozesa ono eyasindika ono kibayite empisa sokolindeko ono omwami waliwo yamusindika kati ono gwe tulina okukozesa mukozese erinnya asasule mukozese erinnya lya minisita anti nedda sokolindeko si kukozesa linnya lya minisita saagala onkwate bubi nedda si advantage saagala onkwate bubi ono obusajja owokubiri si yeyeetuma minisita ye yamutuma kati naye tujja mwetaaga atubuulire kituufu ssente baazimwa n'azirya buli kubanga nze ekisinga okuntabula mu katambi ako ono omusajja owokubiri tebaamuliise kuba naye yabadde yeetaaga bamubuuze ssente zajja zaali mmeka teyabaddewo kuba nedda bibuzaabuza RDC ayogera miliyoni 10 ono ayogera miliyoni 10 waliwo enjawulo wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 10 figa za njawulo nnyo 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 omuntu abanja kakigambe kino kati kankubulire kino omuntu wootuukira okugabira ekintu kya miliyoni 10 eyo project teba ntono ekitegeeza nti oba w'amaanyi oli alinako ba buloka ekitegeeza ba buloka balabika be babuzaabuza n'essente ze nkubuulira amazima nedda kati bwe babuzaabuza ssente ze lwaki minisita Namere teyavuddeyo n'agamba nze abo nabawa ssente gundi ne gundi ne mbawa ssente be bataazituusa kati kankubuulire kino ensonga zonna ezaabaddemu eyo e Masaka tuzze tuzigoberera nti minisita asobola okubeerawo n'alaba kati okimanyi nti nno osobola okwata jjukira ssente zino zifulumiriza mu feezi oba nti bafulumiza emiliyoni 10 agamba zino ssente eza mukyalo ono ne bazikwata katugeze gwe bulooka minisita azikuwadde yo minisita amanyi azisasudde kati gwe bulooka osooka wakola ki n'ogamba naye ekirungi maama gundi mumanyi nja mugamba minisita tannatuwa okategedde yooli kati gwe n'olyoka okozesa ssente ezo oba oluusi n'omuwaako ebitundutundu naye nga minisita yakimanyi yakola ki yazisasula onkugira bulungi nkuwulira kati ate gwe omanyi obangaani minisita oli amanyi abanja minisita ate minisita yasasula akasente ako okimanyi nti nno ne Masaka waliwo eddwaliro minisita lye yabaddeko nze muŋŋamba nnyo nti mpolereza nnyo gavumenti naye nga nedda waliwo eddwaliro tetubeerawo ne tulowooza oba oli musasule nedda siri musasulyadde waliwo n'eddwaliro minisita lye yabaddeko nga yaliwo nga batikkula eddagala buli kimu kyonna kyonna nga kikolebwa naye nga mulimu omukyala nga yamalamu ennaku 4 n'addayo ewaka n'akomawo naye omukyala oli kye namulabyeko nti alina omukisa atya kuba minisita yagenze omubuuza nti mu ddwaliro lino wamazeewo ennaku mmeka nti nasooka n'engenda nenkomawo nga lwe lunaku lwe yakomyewo kategedde oyinza ogamba bamutemezzaako nti minisita ajja naye nga omukyala oli alwadde amiya naye nga bamusabye emitwalo aga era ekyo nkwebaza minisita Namere yasasulidde omukyala oyo oba ebirongoosa byafa oba biki waliwo n'omulala yabadde ayagala kulongoosebwa okategedde nabo n'abakiriyalinga obulumi obwo bwe balimu waliwo n'abalala nga beetaaga simanyi gundi bagwa ku accident kuba bino ebintu bye twogera biba bya ddala ffe tugoberera gavumenti buli we beeraga kubanga ffe twagala bukakafu nze kyembadde nsaba anti wulira nze kyensaba baminisita abo ababiri nga bwe babadde abalambulukufu nga bagenda balambula projekiti za gavumenti era nga bakwata buli eyakumpanya ssente za gavumenti nze mbadde nsaba mu mutima mulungi omukyalo oyo bamusasula ave kubanga omukyalo oyo omulaba nti muntu wa wansi naye gyanaako mugenda ng'alaajana wulira kammalayo kano gyanaako mugenda ng'akaaba amaziga ekitiibwa kya minisita Namere kifa imeji ye olaba byonna byakoze kati kagambe kino bannayuganda be bano okola ebirungi 10 n'okolayo ekibi kimu biri ebibi ebirungi omwenda ne bakola ki ne babyerabira ne bakulembeza nnyo kino oba ogoberera bulungi minisita Balamu gye babadde nga batambula oba Balamu gye babadde nga ava ne madamu Namere nti bavaayo ensonga ziteredde era wawulidde bulungi nga minisita Balamu agamba nti ensonga zaabwe badde wali besetinge bulungi buli omu aleeta obukakafu bwe okategedde olaba omuntu ayagala obukakafu awo
buli omu aleete obukakafu bwe ono naye atubulire nti emmwanyi baazinona ddi ng'ennaku z'omwezi mmeka buli kimu kyonna kyonna ani yazitwala ani yamusindika lunaku olwa kakati n'oli owookubiri kiraga bulazi nti omukyala bwakukolebwako era waakusasulibwa bulungi nnyo bw'aba abanja era bagenda kimugwamu nti oba abadde alina kyayisaawo kuwaayiriza okategedde bw'anaaba waayiriza ajja baakoze bubi statimenti z'abano ez'ono omwami bwe baamubuuzizza nti ani eyakukubira essimu kuba yamugambye njagala oyogere mazima ani eyakubira essimu nawulidde omanyi nze wemba mpulira statimenti y'omuntu owulira ng'etankanamu n'amala n'agamba madamu nammere ne gundi okategedde kati ekitegeeza nti amazima mangi gakyafaayo naye ng'omulimu gwe bakoze Masaka mu ddwaliro madamu nammere nakusiimye nze ng'omuntu Fulufigoroza si musanyufu ku nsonga eno anti kati kankubuulire amanyi tebalima kambugu Fulufigo ayinza oba musanyufu nga yeyaseetiize n'omukyalo ono olaba otya amanyi politics ayeewuunyisa lwaki otunuulira nnyo anti nze obuzibu bwe omanyi bannayuganda ekyatulema otegeera kiri kimu nti tomanya birungi muntu byakoze naye gwe otunuulira nnyo n'ensonga evuddeyo olw'okuba ekibiina kibatandisa byabufuzi simanyi biki nedda tunulako n'ebirungi omuntu byakoze omuntu beera n'okugatta n'okwawula okategedde omuntu agenze mu ddwaliro asanze abalwadde 6 bali awo tebabawangako ddagala yadde abayambye ng'ogamba nti Protex simanyi byabufuzi ogwo guba mutima gwa buzadde noono omukyala minisita Balamu yagambye agende bahondolinga ensonga ze zikolebweko bazireete okitegedde kyolina omanya nti ofiisi yo etuulirawo ofiisi ya local government eri buli mu disitulikiti era togenda kuddamu kuwulira nsonga yonna egamba nti ate ono w'emmwanyi ate ono simanyi ki nedda byonna bivaayo bikoze bitya olaba niwe baba bagenze omukyalo ekiyinza muleka wa tekirete tekirina nni bye kireeta gwa kidisikasinga kakiwa nnyo obudde owanira nti abayinza okugamba nti waswaza minisita waffe n'omubanjiza mu lujju nabo ne bateekawo embeera kuteekawo embeera eyaki oli waba yabanjizza is right wabula embeera gye yakozesezza mu kubanja yembi nti yakozesezza obutali bwa mpisa okwasaganya empisa ekyo obwo obusungu n'ebigambo ebitali biwoomu oluusi oba oli awo yabadde akozesa amaanyi amangi manja bwe biti kituufu omuntu yenna alina eyeekoledde ekikye naye kubanga omuntu watuukira okugaba emmwanyi nsi eno gye tulimu Uganda ati mamiisa omuntu watuukira okugaba emmwanyi za milioni 150 kitegeeza pulojekiti eba nnene ate gwe jjukira we oba okyetaagisa oyo kuba kati nze isa ntwala emmwanyi za milioni nga 2 naye ate wano bakugambye milioni 150 nti oba weetaaga gavumenti okategedde olina okubeera nga olina okufuna empisa ez'omu bantu kakati ekirala kyenjagala empisa kati nze kankubuulire nze empisa gye nteeka ku muntu anguzeeko ekintu eky'omutwalo okategedde bulungi si gye nteeka ku muntu anguzeeko ekintu eky'emitwalo 5 empisa gye nteeka ku muntu anguzeeko ekintu eky'5 si gye nteeka ku muntu anguzeeko ekyakakadde okategedde omuntu olina okubawa amadaala ate manya omuntu kiti kyayimiriddemu ng'oyogera sooka olindeko tetuddemu ne tulabayo abalala nga babanja kubanga minisita bakyatalaga era abantu bangi bakyavaayo ng'obantu bakola bajja kufunira kwona obuvumbagala olaba n'oli katugende naffe tubanje era bwe kiri kubanga omuntu yenna akoze obulungi asasulwa bulungi okategedde naye omuntu okuvaayo okubanja kyogamba gwewuwo oli 100% ekyo beerawo ng'okimanyi teri muntu ali 100% ate ensobi ekolebwa muntu okategedde ate olina okwagala ekintu gwe niwobanga toyagala kintu ekyo oba minisita Balamu kye bakola oba byonna naye gwe kyolina omanya kye bakola kirungi beerawo ng'okimanyi oba mwanyi oba malwaliro oba kutalaga bitundu oba wonna gye balaga ekisasulwa oli nti kukola mirimu gyaki gya gavumenti ate ekyo kyalina okukola minisita Nammere asasule omukyalo oyo n'abalala bonna babasuubira babadde yeerabira nga bamubanja abasasule kubanga
essaawa za kakati y'omu ku bakwata abali mu corruption oba bacorruptinga project za gavumenti ate bw'aba ayinayo ate abantu kubanga singa ofuutukayo abantu abalala banaamulumiriza bwe batyo kiyinza okumuttira imagi ye. So nze mbadde nsaba nga bwali mwerufu ne minisita Balamu nti bagenda batambula kyalo ku kyalo. Abantu abamu twabalabyeko nga batandise okulima enguudo ezaali ze baali baagaana okulima. Wawo ne gwe nalabye yabadde akubirira azimbe kalina sipiidi, baali bamuwa ssente za kuzimba kalina oba ye ssente n'azikozesa bibye. Kati mbadde nsaba nabo babeere beerufu, omukyalo oyo bireme kukoma asasulwe ate naye aleme kusirika aveeyo mu midiya nga bwazze mu midiya n'atugamba nti abanja era bwakompasetingibwa. Mbadde nsaba aveeyo annyonnyole eggwanga nti bannange minisita Nameere sikyamubanja ng'ennaku z'omwezi bwe ziti nakompasetingibwa ssente zange. Kiriyalinga erinnya kubanga ono omuntu wa kitiibwa, tetwagala tyobola bantu mu ggwanga naye tetwagala nabo beewa ekitiibwa n'abantu ba mwanayinki nga bwe batuyita naffe tusobole obbawa ekitiibwa.